Olunaku olw'olwaleero tukuleetedde omwana is a upcoming artist ndowooza wenjo kiyita but akutte eggwanga wano akutte akati era ng'omuyimbi ono amanyikiddwa nga Vyroota. Vyroota akubye tumulaba nti nno yakatandika okuyimba ayinza okuba nga abadde ayimbye for some good time naye kati ffe twamutegerera kayimba ak'amaanyi ennyo ndi bulungi era ng'abadde agendeze Dubai okulaba nti ayenoonyeza ku nsimbi oba ku 10 naye tugenda kuba twogeramuko naye atubuulire bigenze bitya owaye oli otya kisanze okulaba bitya ndi bulungi era nkwebaza nnyo anko kunkyazamu era ddala olabika fresh owunya bulungi owunya nnyonyi wa Katonya sikusinga owunya nnyo bulungi okunsinga owaye obadde ova wa Katonya mu ggwanga Uganda esebo mbadde na Katonya ssaawa 8 awo ennyonyi badde yakansuulawo tusooke twogere ku music wo omaze ebbanga ki mu industry kanija gamba ekinene ennyo kati emyezi gyakawera nga 8 ku 7 oyina ennyimba mmeka? Nina ennyimba 5 kati bwe twogera nti bw'ogamba emyezi 6-7 kiba kitegeeza nti wagenda okuyingira music industry nga ne covid aweddewo nga n'ebidduka baabita nagenda like professionally nga omanyi nti mbaddemu naye kati okukiyingiriramu ddala ogamba kati nzize kuyimba kati music ali like nga w'abantu professionally kati emyezi 6 ku 7 abantu abasinga bakutegeredde kayimba ke bayita ndi bulungi era nga kakoze bulungi TikTok kekefuze TikTok akayimba kano byali birowoozo by'okuba tukulaba oli mwana muto essaawa zino nina kuba na ku ssomero kituufu nina kuba ku ssomero naye kati essaawa zino kati nze nkuba ndongo muganda wange wakati nze nasalawo okukuba ndongo olina emyaka emeka? Nina emyaka 18 18 years yeah. Olina kuba nga okyali ku ssomero in fact olina kuba na musiniya nga 4 kinene nnyo eyinza kuba nga senior 6 oba first year senior 4-5 sebo teweekuza nnyo anti labayo essaawa zino wemba ntunulamu nandibadde ku first year obanga limaze nga navudde okubanza nakoma mu 4 nakoma mu senior 4 neŋŋamba kati kange nenkuba endongo sente ze zaabula abazadde tebaaliwo amagezi wali tolina mu mutwe kiki nga ekisinga okwewuunyisa nze nali musajja mugezi kuba nayita na bulungi naye nti nyiza ogamba mama wange kale byatukesera nebimutwala mu speed ate sigamba nti oba yali tasobola naye kale yali afuba nnyo nendaba nga kale kimutwalamuko speed ate nga olwedde nze nali njagala nnyo nalina passion ya music olwedde nga music mweri nga naye akimanyi so nange simanyi kyava kitya naye nagenda okulanga mukama nnyambye kati nate naye like nampagira ku kye nakola ekyokudropping out ngende mu music though bo dropping out nogena music tomanya katonda akutegekedde banga kiriona abantu like banakutegera banga ki nenze mukama yannyamba nti nga bwe nakibala nga bwe namusaba bwabadde ajja akikola kale tugambe nti nno mami we yakusupportinga mu dream eno naye ani akuinspiringa okuba nti nno nawe oyingira music industry eno okuinspiringa oba kyali kirooto kyo just tekyali kirooto omwimbe ya inspiringa musajja muzungu bamuyita Lewis Capaldi alina akayimba bakayita someone you love oba akayimba ako kamanyi ako I need somebody to hear kati sijagamba nti oba okuinspiring okujja music industry nti like oba yansikiriza wabula ye waliwo ekyansikiriza ku ye eddoboozi lye as in vocal capability ye yansikiriza lwaki si bannayuganda okuba nti nno be bakuinspiringa kuba buli muyimbi abasinga bwemubuuza nti ani yakuinspiringa boogera radio abalala Chameleon abalala Bobi Wine gwe lwaki muzungu si munnayuganda anti kyale kyange kyempuliranga nze omuntu sijja kutambulira ku kintu kyabalala nga bwe bakikola kati nze nkola njogera ekituufu atwogere ku music oyina ennyimba 5 naye olumu abantu basinga okumanya tujja kubeera honest oluyimba olwandi bulungi ndi bulungi oyina watambulakoko oyinako wali otambuddemuko kugina emyezi 8 gyomaze mu ndongo ng'opromotinga ennyimba zo yesebo mbadde ntambulanga mbadde ngendanga ku TVs
ne radios nga obimanyi nga zetuba tusobodde mbadde nga nkikola naye nga kale mbadde nnyo nteekanga nnyo essira ku TikTok. TikTok eyo like enyambye nnyo kale engasseeko kyamaanyi muganda wange okutuuka n'ogenda okuyimba ebweru. Ogenze e Bulaaya TikTok ye ku promotinze ndowooza bwe tujjo kiyita naye abantu abasinga balowooza nti TikTok yakwegiriisa n'abaana kufuna malala nakuddako kuvuma abantu ate abamu bafunamu gwe ensonga eyo gyogerako. Sometimes kirabika bo kye baba baagadde naye TikTok si kintu kya muzanyo kubanga TikTok ye platform essaawa zino eriwo esobola okufuula like from nothing to something just in a week. Mu mwezi gumu erina engeri gye yakyusaamu kino ekintu ky'okupromotinga omuntu n'agenda mu limelight. Nkini oba tewabadde nga tewali akumanyi TikTok esobola okukutundira mu week. Ofunyeemu birungi ki mu TikTok ng'ogyeko ekyokuba nti noogenze Bulaaya era abantu bakuwerukaminze batya e Dubai gy'obadde? Ebirungi byenfunye mu TikTok sijja byogera kuba bingi kubanga TikTok njagamba nti engasseeko kinene okutuuka nti basobola n'okumpitako ewantu. Nfunyemu emikwano mingi whereby nze kati abaana abankolera challenge ku TikTok like tebazikola bwe bazikola sibaleke like sireka buli essaawa like I appreciate I get connected to them nembajjako enamba z'amasimu nembafuula bakyali bange whereby we mba ntadde akayimba akalala nsobola okuddayo mu kabox ke ne mugamba anko nataddeyo akalala nkolerayo ka challenge. Owaye wajja otya oconnectinga n'abasajja bano bakututte Bulaaya era ani yakututte Bulaaya? Abantu te Bulaaya babayita ba E2R events. Babayita ba E2R events bategeka ebivulo e Dubai. So kayinza okujja oconnectinga n'abo basajja TikTok. TikTok akayimba kange katandika okudduka awo waliwo ndi bulungi watandikira ng'alinga mu challenge zaalinga mu 12 nga buli wo scrolling osanga super fire baby. Naye mukama yannyamba bwe bagenda ogihakinga kozi bagihakinga kokko nevaako sound bwe bagenda ogihakinga goleda abasajja bali bakoze eki bandabye. So kati bo kye baakola nga onalaba oba kangambe okwanguyira ekintu kasito kale baalabira wala nti oluyimba luno lusobola okufuuka ki oba omwana ayinza okuba omwamaanyi mu myezi emitono ennyo kati enyinza obbeebazaako just bandaba mu maaso bo tebaatunula kyaliwo ne baatunula ekyali mu maaso then ne tusayininga contract twasayininga contract emyezi 3 emabega nga sinaba nagenda Dubai. Ekirooto kye kyali kyakubeera serebu oba Jesse wali oyagala kuyimba? Ekirooto nze nina like ebirooto nina bingi of course nze nayagala nina passion ya music nganze omuntu naye ate mu music wange njagala nnyo okubanga kale staying along okubanga kale afuka great music okugendako mu history ate n'ekirala njagala nnyo kale okusitula n'abaana abalala mwana kitegeera kubanga kando teina kyevaako kukoleza kando endala nganze Liam Voice oyampa omukono nange era bwe njagala nkikole mpola Liam Voice ye yakwatako okuba nti naawe otandika okuyimba oba okutunulya kalyayo like yampako ku mukono yannyambako si kye yakuyamba kuwandikira nyimba? No si kumpandikira nyimba. Liam Voice mu bayimbi wana Uganda kangambe abayimbi abanene ye muyimbe yavaayo non-sporting nga ono gamba nti of course nali tandise nga enyimba actually Liam Voice yagenda okundaba nga sinaba nakutandi bulungi nagamba this boy najja ne ku studio yaffe natukola ne video nankolera ka video kayimba kange bakayita byofaanana nangamba bro osobola like osobola okuba ow'amaanyi muganda olina talent, you got the talent. So nange nakyewuunya nnyo kuba omuyimbi kuba already yali munene muganda wange nannoonya nze era awo nabadde ngenda okujja nga njaga kugamba nti nga womanyi Abannayuganda betuweereza abamu balina engeri gye batunulamu n'engeri gye bawuliramu music abamu bali bagamba nti olinamu kataaki kaliya mu voice era nga tumanyi nti yakuwandiikira n'oluyimbo nedda ennyimbo z'olina actually nze nkola kyange Liam Voice sijagamba nti oba tampandikirangako oluyimba wabula yannyambako okulaba nga nange ekyange yampakoko ku mukono ewantu ewamu kale
Wali oloseeko okulinnya ku nnyonyi ku myaka gino gy'olina n'ennyimba 5 z'olina? Tekibangawo anko. Anko ne wobeera ggwe tosobola kiro n'okukirootako tosobola kubanga oba tokirowoozaako kiba tekiri mutwe gwo weebaye bwe kyajja natyamu nendowooza oba kusaaga neŋŋamba kati nzaani gwe babuukinga ebweru muganda wange neŋŋamba anyway tubyamukama. Oli wa ssente mmeka essaawa zino bwabanga promota ayagala kupangisa kutwala ku kivvulu oli wa ssente mmeka? Essaawa zino sijagamba nti obanze nsobola okweramula wano mu public naye osobola okujja ne twogera kubanga endongo mwana endongo yo sinyangu muganda wange. Olina management? Nina management. Obako we managing omanye ennaku zino abaana mwe managinga mwe aba TikTok. Se managing whereby nti teyali management before yalinga team naye ate kati twalabanga kitandisa okula ddala ne tugamba kubanga already twalina goals twalina ebirooto ebyokubanga tulina naffe management eyaffe ne tugamba kati tukole management ne tusayininga n'empapula naye nga already twali team already kati ne tugifula management. Mu kijanula gy'oyimba oba gy'olimu tuze tulaba abayimbi ab'enjawulo abagirimu abagiyimbiramu okugeza nga Victor Ruzi katulaba abaana abo obayisizza era kugamba bukodyo ki bw'okozesezza okuba nti ensonga zino zitwala mu maaso? Okubayisa batya? Akayimba k'olina katabbu olina ennyimba 5 naye essaawa zino kati otandise n'okulinnya ku nnyonyi ng'ate si bye byali ebirooto byo. Well kati nze nga nze omuntu kati nga sijagamba nti nga obadde okigambe nti obayisizza nze actually sikola kusinga no ekintu kikolera ku passion yange whereby sometimes buli omu abeera n'omukisa gwe kati gwe okutuuka okwogera ekyo ekigambo n'ogamba baba Victor Ruzi oba bayisizza size ziba goozi zange nga nze omuntu oba gwe kiraka nga bw'okiraba naye nga nze si kye kiba ekintu kyange sometimes public weba ekiraba naye sometimes kiba kintu just buli muntu aba n'omukisa gwe laba kati kubanga eggwe Vyroota Liam Voice Unknown Victor Ruzi abasinga kati muyina style gye muleeseewo yegenda okyusa music industry ya Uganda? Just kyenyinza ogamba kale abantu public guno omulembe ogujja like new generation bagiwa amatu like batusupporting nga bwe tuli Liam, Victor Ruzi, Unknown, you know fena waliwo n'omwana omulala bamuyita acidic vocals naye ayimba bulungi baana bangi you know Siza Music Uganda bazado tip bona gye bali muganda wa so kati balina okukola batuwe amatu cause tulina ekintu ekipya ekirungi ate nga tumaliriza obadde Dubai abantu bakwelukamize batya kuba obadde nnyo mu face zaabwe ate nga akayimbako kafubutukirayo ku TikTok? Well abantu be Dubai nja bebaza kubanga engeri gye banyanelizaamu like yabadde professional okutuuka ku kisaawe ngolwedde webali nga bataddewo kamera zaabwe you know kwegamba kale bampadde ekitiibwa kale kyenyinza okugamba kyenyinza obebazaako. Mu myaka kiki kyoluubirirwa nga ggwe omuyimbi Vyroota? Ekiruubirirwa kyange mu industry? Ekiruubirirwa kyange kukola record label. Record label nga kale nsobola nga nze mwennyini nga nze nga shareholder nga nina abaana benzijeeyo ko nange nga baana bastandingawo ng'omwana standingawo naye nga avuddeyo ku lwange. Kale tubadde tulina omuyimbi Vyroota nga ensonga agikunnyonnyola akayimba ke kafubutukira ku TikTok ne kajja wuuyo kati atandise n'okuba nti alinnye ennyonyi agenzeko e Dubai okuba kuba omuziki ate nga ovudde ku ekyo mwana muto myaka 18 alina kuba nga ali ku ssomero essaawa zino naye kale tujja kugenda ne byatugambye nabyo obubaka obusembayo ku bantu abakulaba ku BTM TV. Abantu abandaba ku BTM TV ambebaza nnyo okuba nga batuwagira nnyo ku programu yaffe eno era nayo nja kwebaza anko okunkyazaako wano. It's my pleasure. Era nyongera okugamba abafanzi bange n'abantu abalala bala BTM TV bongere okumpagira so baba basaachingeko banoonyerezeeko kubanga ebirungi nkyaleeta bingi bongere okumpagira era basaachinga Vyroota onyiga VYROOTA era njagana kwebaza management yange ne tiimu yange Vyro Nation. Lere tukulabe ng'opoye mangu omanye amalage gasinga osuula abayimbi
No. Actually nze namalala sigamanyi. No, si kulabika mbu tulinamu kasente muganda wange. Katonda kwa mwana ffe nange ndi ghetto youth wondabira wange. That's lwakuba olina otekawo ekibeera, olina otekawo brand eri omuntu gy'alina kubanga bannayuganda oba abantu abawagira endongo bo tebagala kulaba like negative side yo ng'obakaabirira bo olina okubalaga kye balina okulaba.